It's the cinema forever. Welcome to the show. Okubanga tukutusako echenjawulo. Okubanga tukutusako amawuli agakwasagana ku filming industry. Your latest blockbuster movies, exclusives, biography, and many more. All you have to do is subscribe on our channel. That is LNTV. Eranga namanya inze Britah okubanga mbikutusako. Olunaku lero ngenda kubanga mbatusako omu ku legends, omu ku basajja abakikubye eranga musajja w'amaanyi nnyo Abbey Mukibi nkaga nenga go wenna atana subscribinga wansawo on our channel, that is LNTV. Also to some Facebook nayo ojja kubanga otufuna nenga go wenna ayagala photoshoots, commercial adverts, olina mukolo ki kwanjula, graduation, birthday party, contact King Montage Studios on 0755 31 17 31. Obogende wali ku studios abwe enankolabye ku bitala ku Prime Plaza level 3 shop number D04. Bebaka film photography ojja kubanga obafuna gwe wenna yagala ebintu everything concerning videography and photography. Abbey Mukibi y'omu ku ba legends betulina wano mu filming industry era nga y'omu ku baludde mu showbiz. He is a Ugandan actor, theatre playwright, comedian, producer, director, era nga featuring the movies nyingi nnyo omuli King of Scotland, omuli The Silent Army, Mercy of the Jungle, The Imperial Blue, Sometimes in April, Sagala Agalamide, n'endala nyingi nnyo era nga actor w'amaanyi wano mu ggwanga lya Uganda. He is the owner of Afri Talent, eno nga tugimanyiko nga drama group. Eno yagitandikawo dda mu mwaka gwa 1983 nga yagitandikawo n'omukyala amanyikiddwako nga Ruth Wanyana, John Segawa, ono nga tumanyiko ng'omu The Honorables n'endala nyingi nnyo. Yagitandikawo ne Brenda Nanyonjo, Michael Mabira n'abalala bangi era nga y'omu ku ba actor abali famous and abali successful wano mu ggwanga lya Uganda. He has made a name in the filming industry era nga musajja w'amaanyi nnyo. Has won very many awards omuli UFF oba giyita Uganda Film Festival nga bano bamuwa Lifetime Achievement Awards. He also won Best Actor at Uganda National Theatre Awards mu mwaka gwa 1994 era nga omusajja ono ebintu by'okuzannya bitandika dda. He has won very many awards era nga tujja kuba nga tubibatuusako byonna nga tweyongeddeyoko mu bulamu bwe nga ye omuntu. Abbey Mukibi, he is a radio presenter era nga akola ku radio emu emanyikiddwako nga 88.8 CBS FM ng'eno radio y'Obwakabaka. He is very famous. He is very famous era nga amanyikiddwa nnyo nga tweyongeddeyoko. Abbey Mukibi yazaalibwa awo mu kibuga ky'Ejjinja, Uganda era nga muzadde be bamanyikiddwako nga the late Elias Simogerere and the late Hajat Madina Simogerere era nga y'omu ku basajja be tulina wano ab'amaanyi nga tweyongeddeyoko mu bulamu bwo obulala. Abbey Mukibi y'omu ku basajja abasomesezza eggwanga wano mu filming industry era nga comedian ow'amaanyi koza n'okuba nga presenter. Mu mwaka gwa 1996 yegatta ku CBS FM ngeno erina frequency channel ya 88.8 CBS FM era nga oluvannyuma bamufuula programs director era nga y'omu ku ba presenter be balina ku CBS FM. Nga tweyongeddeyo mu birala eby'obugagga bye takoma kuba nti actor w'amaanyi. Omusajja ono y'omu ku ba actor abakyasinze okuba obwagagga era nga bimu ku by'obugagga by'alina y'omu ku ba shareholders aba Delta TV tukole era nga y'omu ku ba majority shareholders who also has very many properties kosane business endala era nga eby'obugagga bye byonna awamu bibalibwamu obukadde bw'ensimbi 2 obwa $2 za America. Nga tweyongeddeyoko Abbey Mukibi musajja muzadde era nga alina omukyala kosa n'abaana bana. Omukyala we amanyikiddwako nga Stella Namatovu Mukibi nga babiri bano baagattibwa mu bufumbo obutukuvu. Abbey Mukibi y'omu ku basajja abasomesezza eggwanga era nga ebintu bino ebya comedy, drama, acting yabikugukamu awe Makerere ku University ndio yafunya degree in music, dance and drama era nga kakensa mu kuzanyira emizannyo egya stage kosane filimu eza action
ebyo bimu kubimukwatako era nga gwe wenna atana subscribinga wansi awo tujja kuba nga tukutusaako ebyenjawulo wano mu filming industry nga tutunulira obulamu bwa serebuwo nga tutunulira ba actors abamu ku ba movie producers ba directors ab'amaanyi nga Abbey Mukibi kubanga oba omenya ku basajja abeekoledde erinnya abakoze akasente wano mu filming industry abakuzanyidde firimu ne kosa n'emizannyo egy'akabi toyinza kumenya ne weerabira Abbey Mukibi kubanga y'omu ku basajja abali successful. My name is Britah okubanga nkutuusaako amawulire, biography, your latest blockbuster movies, exclusives wano ku LMTV. Just subscribe. A lot of entertainment is still coming in. Ninge badde ewageddwa aba King Montage Studios abasangibwawo ennankulabe ku bitaala ku Prime Plaza. So go wenna alina omukolo olina kwanjula oyagala ki oyagala kubanga olanga business yo duka misinde waliku ennankulabe obeere nga wakutuusaako kyoyagala. Still osobola okubanga bafuna ku 0755 31 17 31 oba osobola okugenda ali ku socials zaabwe aba King Montage Studios ojja kubanga obafuna